Omuntu bw'aba yakunyiigira tomubuulira ngeri gya reactinga gy'oli. Awo gwe omuntu oba omutadde mu nsonda akole nga gwe bw'oyagala ate ng'ebirala gwe badde obikola nga gwe bw'oyagala. Tunze endowooza yange byabadde birina kuba bwe bityo. Oba omenye etteeka ly'okugyongera nti ate gy'obadde ogyongera. Olaba jjonkera muntu ng'omwogeddeko omulundi gumu n'obagamba nti azze n'ogamba musajja muleka ayitewo nja kudda oluvannyuma. Katonda bw'akuyamba n'omusanga n'agamba Saimo nga tokyambuuza kati yanyiiga. Kituufu. Yeyo oda y'obulamu. Pazo we mba namwogerako nnyinza okumwekweka we mulaba ansanze nga musanyufu nga ngamba kiraka tekanyiiga mu mbeera eyo nga nkola make good ng'obulamu butambula. Naye onsanze mu bantu ombonzeeko ate bw'onaagenda walala you say otherwise. Kiba tekikola. Ebyo. Tukwaniriza ssebo omukulu Lili Pazo otubuulire. Mwami Mukasa Yasini. Mwami Mukasa Yasini ku pulogulaamu enteeketeeka obulungi. Kakati gwe njagala nkubuulire abo bamulangira Ssuuna gubasinga muyigo okwefiiringa mbulamu okubeera ne pride ogumusalidde amangu ago gubasinga okwekasa nze Pazo ku nneemanya gye nneemanyi n'okweyagala kwange nywa obutwa bw'emmese n'enfa nze siwaamu nakugamba bw'oba tondabyewo sikulabawo so omulangira Ssuuna awo ngukusalira nze siwaamu mwe baddeeki mmwe kasirye mwe muwaamu oyo mulangira Ssuuna yabadde asobola okujja n'ayimba bulungi nga n'okutunulayo tatanuddeyo nze bwe mba nakuvimba nkuteerako ne gaalubindi ne nkulabira muli ne weenyola nga sikuwa ne weenyola nze Pazo neemanyi kyova olaba ne bwe nali ntandika okuyimba saagendako mu kibiina kyonna kasiri ejjukira bulungi mwalina Fima Waludi na joininga ale Fima Waludi nga nagiyigira ku ggwe waliyo Sky Zone na joininga Azizi yalina Mo Music na joininga Kenzo yalina Big Talent na joininga wandabako mu Lion Island yadde wantu wonna nze Pazo kuva dda neemanyi era wano abampulira wano tebammanyi nze nkola kimu mu nsi omuyimbi mpa ekitiibwa nange nja kikuwa wabula bw'ogezaako okusala layini mbw'ondabisa awo wennyini wenkulagira amazzi nkuteerako ne gaalubindi ate nze Deshi bwe mba naakulabisa nkwetegekera nyambala bulungi nengula engatto empya ninekuba akawoowo nga bwe nagenda ku kivulu kya Chosen Blood nga ntemagana bwenti ninga mutabani wa Donald Trump nendyoka nkumyumyule bina nga bakutenda mbwoli w'amaanyi buli omu akuyayandira nze gwe batenda mbu bamuyayandira simuyayandira kulilla nze Pazo yenze nze tebanvimba tebandeetako kavimbo k'amatako wabigaana nze Pazo tebanvimba teri yali anvimbyeyo era bw'oli oyagala okukimanya Deshi ntunuulira nnyo nze Pazo nakugamba sigenda gye batampise naye kakati njagala tuddeyo mu mbeera y'okuteesa wano wakulu nnyo manyi bangi abatanjagala olw'embeera z'ebyobufuzi naye nze ensonga yange yali emu mu kutandika am a living testimony obwavu bwennuma nnyo buli omu ng'alaba Mukama Katonda bwe yampa omukisa nenzuula vibe empya kubanga nze abantu sibasaba kumpagira abantu nyina engombo yange gye mbagamba nti bwe mba byennyimba nga bikunyumira onyeenyanga ku kiwatu bwe bibanga tabikunyumidde otuulanga wansi abawagiranga Abdumulaasi be babadde bawagira David Lutalo abawagiranga Kamiliyoni ennaku zinaayomba nabo ku stage baddawa bano abantu abatuwagira tebalina waabwe kyovalanza abantu nabaganze ndi pharmacy ntunda ddagala bwe nkuba ekisododo nga kikulya ow'omwoyo kikulambika emmere y'omwoyo n'odigidamu odigidanga oluyimba lwange bwe luggwangako ng'omaze okunyeenya ku kiwatu
nkyawandika kubanga nze ndi pharmacy sajja wano kuyimbira ku Sympathy teri muyimbi ali kula nabeera kitiibwa mu music industry na bana abayimbi mbagamba bano betuyimba nabo betuli mulesi togenda keera ku makya obeere wa kabi ng'okyayimbira ku Sympathy ekyayawula Alien Skin ku buno obuyimbi bwonna bwe yajja nabwo TikTok. He was a brave man yayimirira ng'omusajja n'abagamba nti temumanyira buno obuvubuka obuyimbira ku Sympathy n'abulekayo obuvu kabi toyina kuyimbira ku Sympathy oyina kuyimba binyumira abantu kati tuddeyo mpola mpola nja kutandika n'omulangira Ssuuna nze mmanyi omulangira Ssuuna embeera gy'alimu omwana w'omukazi oyo y'omu ku basinga okutegeka ebivvulu mu kyalo batera kubeera ne mukazi we nze si mulundi gumu seebiri omulangira Ssuuna nga ngenda ku bivvulu n'atansasula bwe ntuukawo ng'abantu tabafunye nampa zampadde n'envaayo ngenda okulaba ninga Ssuuna kireke mu nsi muno omuntu kyawandiikibwawa nti bw'alikeera ku makya nga tayina luyimba ng'omulangira Ssuuna oba mu bizinesi zammwe mwenna ze mukola gwe bizinesi bw'olwawo giteekamu ebintu sitoko n'ekendeera kitegeeza wagwambi yokola obwedde obiraba bivuma omulangira Ssuuna njagala ogamba Bobi Wine tetwamukyawa wabula abagoberezi bo mu kutandika tewalina bangi abantu ne balowooza ne bataawula Firebase Lion Island vs Gagamero vs Big Talent abantu balowooleza ddala mukulu wange nti ebintu byalimu ali mu kinyumo kyaleetera abawumba tuutu abatategeera okumujoyininga ne bakola propaganda ku bantu beba n'abavuma abantu bateekako ebifaananyi bye bakyayisizza Bobi Wine olwaleero tuli mu kampeyini za Museveni twakomyewo e Kampala naye buli muwala omuto abadde akugamba buno busira Queen obunywi bwa shisha obunywi bwa moweti n'ebbere obutamanyi kibigenda maaso nga butugamba pazo bwemba mukomawo mutuleetere t-shirt ya Museveni ojjukira bulungi ng'okwambala t-shirt ya Museveni edda kiswaza n'okuswaza naye olwaleero abawala abatogenda ku TikTok bambala t-shirt za Museveni balinga abawendule ddayo okuba ettooki wayi mwatambula obubi wayi mwaluzinga omulangira Ssuuna omulaba ku bivvulu bimeka kitegeeza omulangira Ssuuna njagala nkulaga abantu bano bwe bali mu kinyumo bakyali mu Gagamero vs Firebase vs Lion Island Big Talent vs Good Life njagala mutegeere bulungi temutta kirooto kya munnamwe kinene we believe achieve we can Bobi Wine can be someone else kuba towakaniranga bintu Katonda nanteekateeka ye lwaki muzze mu mumalaka abantu fete twakyawa Bobi Wine nezino embizi bwe zatuvumanga ne tubulwa yadde atukubira akasimu ne tugamba baba bana abantu ali mabega waabwe nga tayogedde olwaleero amagezi gensooka okuwa Bobi Wine gaagano omugenyi omukulu gwe wayise omulangira wa Ssajja muganda wa Ssaabasajja Kabaka batandise ddo mukolako malisi propaganda and blackmail nti abadde alina kyagala okuwa Kyagulanyi omulangira wa Ssajja teyeetakula Wasajja tatereza waleti ye Wasajja tasiba mpale ye fulayi bwebe yasane tajisiba teyetereza njagala okubire Wasajja simu omugambe tata nsonyiwa generation eno yafa yayingirwamu abagwagwa yayingirwamu abawumba tuutu bw'omala Bobi Wine kubanga omulangira Ssuuna tatera kuyimba ku bivvulu yadde bamukkakkanya tatera kuyimba ku bivvulu omulangira Ssuuna is a father omulangira Ssuuna is a married man yayambadde Ssuuna nze gwe gusoose n'omulaba ng'anyumye bw'atyo ng'anyumye tusobola kitegeera n'okukitegeera omukulembeze Bobi Wine ghetto youth asobola okuhandshake bw'aba tagikuwadde n'akubonga ekintu kiyakoze mu kusembayo essaawa ya leero Museveni ng'ali mu bitundu bya Bukedeya Sebei mulimu butribe abadama abasamya abagisu waliwo butribe bwawo Museveni amaliriza wiiki eno ayingidde Busoga
olwaleera awumuddemu n'ayogera ne cultural leader n'ayogera n'abavubuka afaane kuteesa batabani be abagenda mu ghetto basensitizinga bagenda mu buli kitundu owali abantu ababadde balina obunyiivu ne babagamba tuzze waliwo ebitatambula bulungi naye tutuule tunyumyemu tuwayeemu tunywemu kacyayi mu mbeera y'okubasigiriza akazigo n'okubakakanya Museveni bw'aba tannajja mu kitundu wiiki namba Bebekulu aba yagenzeeyo dda naawe kuba boda elementi n'abanyonnyola by'abanyonyodde mu mbeera gye bayita ey'okufalaasira essaawa ya leero buli bulooga wa Nuupu mu kifo ky'okubuulira abawagizi ba Kyagulanyi nti olunaku lw'enkya lwa Mande kampeyini ziddamu omukulembeze waffe ajja mu kitundu kyewammwe mu kifo ky'okugenda ku gulawundi ne balabisa enguudo embi ne baziraga kuba gye Museveni bw'agenda mu bitundu alaga birungi ne bagenda ne balaga enguudo embi kubanga politics bwatyo Museveni alaga birungi achievement mwaba muvuganya mulina kulaga bibi ne mu postinga bu video ne mbweditinga bulungi muli kumulangira Ssuuna tusigazize emyezi mitono nnyo tugende mu bululu Museveni afalasidde bukedde ya yonna abantu abanyonyodde lwaki muddira ekintu kya Kyagulanyi mwakifuula WhatsApp group mwaddira ekibiina kya Kyagulanyi mwakifuula Firebase Vasilion Island Nuupu eyaffe yedda mudiscussinga kumulangira Ssuuna mbu Bobi Wine tiyamuwadde engalo bonna genda ku buli peegi zaabo olabe tusigazize emyezi mitono nnyo ekinuma Museveni leero takoze abadde mu State Lodge ayise buli cultural leader abamasaza okuva Mbugisu mu Bukedeya mu Sebeyi abavubuka abato bafande kuteesa baba meetinga Bebekulu abavubuka babawadde elementi ba presidential advisor bagenda mabaala enyimba za Museveni zivuga abantu ne babagulirayo ku byokunywa abawala abato batandika ddyo okwambala t-shirt za Museveni kakati bano baddira ekibiina ekya Nuupu ne bakifuula nti kibiina kya kuyimba kyekizibu ky'okugobererwa abantu abasiru lwaki mwonoona ekintu kya Kyagulanyi njagala okugamba bannayuganda ab'emyoyo emirungi baaba waffe oyo abantu abasinga tebamukyawa naye emigunju gye nze gye nakazaako erya fuutumizi kuba waliwo bafuutu soja ne bafuutumizi bafuutumizi be bajja okumalawo Bobi Wine kyazimba bafuutumizi neebuuza bakoleraani era njawulo ki eri wakati wa fuutumizi ne fuutumizi yono yakutte vidiyo y'omulangira Ssuuna ng'alaba kyakabi Bobi Wine obutamuwandishyeke Bobi Wine ebintu ebiringa bino abantu abatugoberera kubanga I have mandate and authority to talk about Nuupu nze nyina lanka R004 abatandika pate R004 egayaza ku church wachairman Simbwa bano tebalina kye bangamba naliwo nga bitandika 2017 tebalina nensiyo nekimanyi I was there bano bamazibaze kusuula kintu kya Kyagulanyi baba wange Kyagulanyi abantu tetwakukyawa ne bano bamazi bwe bajjanga ne bavuma abantu notabaako kyoyogera njagala wetegereze bulungi leadership eri waddeshi ojjukira omulangira Ssuuna bwe yagenda eggulu nzijjukirawo bulungi awo bw'agenda eggulu sali musale amulabisa yakimanya amunafiiza enkeera yamuyita n'amuwa $15,000,000 okuzza emmeme y'omulangira Ssuuna n'okubalaga nti yabadde ensobi okutyoboola omusajja omukulu Kyagulanyi abantu tebakukyawangako bakwagala naye bino bifuutumizi byaleetera abantu okwekyawa n'okunyiigira njagala baaba wange bw'oba obadde ku live eno oyite omulangira Ssuuna omutuuze kuba kati wafuuka mukulembeze ogenda kukulembera ffe abalalu abakujjonkera ate nga tuli batoobo nga twanyiiga bunyiizi twakola kifiiriza ffena tubifiirwe nga tuvuma owatali nsonga
okututeekako Malis ne Blackmail nti batuwa ssente tetuziryangako. Okubira Omulangira Ssuuna omukulembeze. Museveni akubira Kenzo, Museveni akubira Bebe Cool, Museveni akubira Kamiliyoni. Kumacha nalimbaddewo ng'abuuza Kenzo kiki ekyabaddewo nga tokyali ku campaign kumacha. Museveni akubira Majambere, Museveni akubira Kisa kya Mukama. Omukulembeze agatta abamusobya abamunyiiza febye byatuviirako okwekyawa abantu bakuvuma tolabayo yadde akasimu akakuwolereza tolabayo yadde muntu akubira kugamba abo baveeko baba wange bw'oba owulidde live eno kwata Omulangira Ssuuna omukubira essimu olaba Bobi Wine bulijjo bavuma Abanyarwanda nga bavuma Abanyarwanda deeshi Bobi Wine bwe yatudde mu kayimba k'Abanyarwanda emyoyo gy'Abanyarwanda gyakkakkanye kati bifuutumizi biri mu kwoza Abanyarwanda tutandise okubaagala bulijjo Abanyarwanda ennyimba zammwe zinyuma bwe ziti olaba society eri mu kinyumo bali mu kinyumo bulijjo bamanyi kye bakola kikyamu ne Bobi Wine abadde tavangayo simanyi sazze wano kumujjonkera njogeranga bwendaba otegeera kankubuulire Bobi Wine bwe yatudde mu ka-challenge k'Abanyarwanda emitima gy'Abanyarwanda gyakkakkanye Abanyarwanda ekikolwa baakyagadde bafuutumizi bulijjo abafuma Abanyarwanda Abanyarwanda banywedde ku mazzi Abanyarwanda baatowolokose bafunye ku buweerero kuba bulijjo bamanyi nti Bobi Wine bino bimizi abiragira bigende bijjonkera Abanyarwanda bibabuzeeko emirembe. Uganda eringa ensi gye bayita South Africa. South Africa ekolebwa ababowa abazungu abafeetu abazulu. Abanyarwanda mu Uganda tosobola kubajjambya bukulembeze bya Uganda bajjula bali maje tubazaddemu abaana bali malwaliro bali mu bifo bya government bali mu police. Kati bw'ogamba nti ogobawo Banyarwanda balinga ng'ensi gye bayita Botswana ne South Africa olulimi lugattagana toyina by'obuyawula Kyagulanyi bw'obeera mukulembeze baba wange okubire ku Mulangira Ssuuna ffe kiyinza okuba ekizibu nga tewakisensinga mangu bw'aba yakunyiiza kubanza simanyi nti ne Bobi Wine yabibaddeko nze nalabye amaze n'abonga ku Mulangira Ssuuna otegeera kubanga naffe ogenda mu bifo deeshi n'ogamba ankutte nnyo abantu mu ngalo n'otandika kubonga buli fuutumiza obwedda bali ku Mulangira Ssuuna Kyagulanyi yakulabisizza Ssuuna wagwa omugenyi gwe mwayise kyabadde entertainment tiyabadde kadaala ka byabufuzi nti tuli ku NBS barometer kulaga zalawo nti Namboze yabadde atudde ne Kasolo yabadde entertainment stress free yakomyewo mu bantu awulire ku bidongo adde yanoonya akaluluke Nicky Wine yamuyise mbeera ki ebatuntuzisa Omulangira Ssuuna bamukolemu bu video mwe babuloga abenkyukakyuka abandi badde bategeeza abantu bekatanabirwa abantu bekabulubuutu abewaffe ekyotera nti omukulembeze ajja musimbe ebitooke abalina ebipande muteekeyo ekiro kuba poliisi ebijjayo abalina baana mutukubireyo 2-3 omukulembeze mwaniriza embitiibwa bali ku Mulangira Ssuuna Museveni ali bugisi watuuza baculture leader njagala ombuulire deeshi n'abali mu comment section batubuulire ani yaluzinga wana ani awininga nze abagamba mbunze nzirako nze puzzle nemanyi njewulira nvimba nze siwaamu muntu nga mulaba simalaga gabamu kibuuza abayimbi tubeera baka stage n'okubongako oba wa mukisa n'olw'ensonga eyo deeshi Omulangira Ssuuna kyebakola Museveni ali mu kuwininga waliwo wano embizi egambye puzzle wagwa mbadde nja kukiteeka ku music naye abajjonkezi bajja gamba nnumbye nagwanga gwowagira bwaluddewo okufulumya and I want to remind you nzaali n'oluyimba oluliko ekisododo omwana wa Bebe Cool ava nadduyimba kati oba oyagala kubiwulira oba toyagala liri puzzle yalina oluyimba esite baluyita ekisododo oyagala toyagala yaluyina ekyo toddamu nakikubaganyako birowoozo otegedde n'olw'ensonga eyo Bobi Wine njagala otuyambe
bw'oba olabye video eno kubira ku Mulangira Ssuuna kubanga abantu bonna bajja banyiiga ne bakola entondo ne bagenda ne bagamba tetulidda lwabikolwa ebiringa bino zino embizi zaddira nuupu ne zigifuula ekibiina ky'okuyimba balowooza balimbya kuyimba balowooza bali mu Gagamero Vasilion Island. Shame on you, shame Futumizi, shame on you Futumizi, muswadde nnyo tubakolimira okudda ne mwonoona ekintu ky'omwana wattu.